hall munda mukulembeze eyalondebwa abantu mukulembeze ow'ekkumi tuli mu kibuga Mbale abaddemu ne town hall meeting ekibuga bakigadde tebaga president ayingire His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu afuluma kibuga Mbale the town hall meeting ebadde mu kibuga Mbale the town hall meeting. Oh my god obukulembeze bwa NUP mobilization bukulemberwa omuntu wa chairman Nyanzi isaawe nali mu ggwanga ery'Amerika webatyo olunaku olwaleero pulezidenti atongoza olukiiko olwo olutwala ebitundu ebya Bugisu sub-region kibuga abasajja abakyezuza abangali His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwatyo afuluma kibuga Mbale ekibuga bakigadde olwategere nagenda kutta His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. The first security is Kamila. Twayingidde mu robodobo style nga tumanyi tuyingidde ekibuga Mbale tebategedde tuyingidde ekibuga Mbale huyo yali mugezako basibula afuddeyo abasibule avuddeyo okubanga abasibula abagamba nedda tugende Kampala. Omusajja wa mirembe nnyo bw'oba tomuleseeko luberebu abawuliddeko bwatyo president His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abawubireko abasajja be n'abazaana His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwatyo abawubiddeko abaagaliza mirembe His Excellency the 10th President of the Republic of Uganda bwatyo awubirako abamasaba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu the President-elect of the Republic of Uganda olunaku lwaleero awubirako bannambale bonna abaana ba ghetto abakulembeze abagambye okubeera mukwano gwange okubeera mukwano gwa Secretary General okubeera mukwano gw'omuntu yenna ne Secretary tekikuweesa kaadi obwo obubaka bwadde bugenda straight eri baganda baffe abaagala obukulembeze bwonna okuva ensonda n'ensonda abaagala obwa meeya abaagala obwa MP abaagala buli kafo konna obwa kansala noonya mu bantu genda mu bantu onoonya akalulu bino si bya mukwano abagambye the most important in national platform is the command. Oh my god, yes bagamba hola the boss, yes the president. Ino ye Mbale city tebamukiriza yingira city naye abantu babavaawa tebamukiriza kuyingira kibuga olukiiko balugobye ne office ne baluteeka ebbali bwatyo His Excellency abawubirako abagambye mwebale nnyo abagambye kaadi eva mu bantu abakulembeze abeesunga okugamba nti nze ndi mukwano gwa president, nze ndi mukwano gwa Jona, nze ndi mukwano gwa Secretary General, nze ndi mukwano gwa kansala gundi agambye a shame upon you. Yes, lunaku lwa leero His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu